story ya mwana muwala yakaddiye n'abeeranga omukadde w'emyaka 9 kyokka nga in reality alina emyaka 31 gyokka. Nabadde ng'anya okubeera nga ngikola nga sinabeera nga nfuna clarity munnanga abantu bayinza obeera nga bakoze akabadi kaabwe bayinza obeera nga bakoze makeup waabwe n'ebisigadde ng'ebyo kwegamba nga nkyanoonyeza ddala source ow'enkomeredde akakasa nti da story eno ntuufu paka wengifunye. Story eno amazima gali nti ntuufu era si ya wano ya mu Uganda ya ku mulirwano gwaffe ogw'e Kenya. Ekifaananyi kyali mu kulaba eno kye kya AI nga bwe yandibadde afaananye ng'ataddeko enkofiira. However, omuwala omutuufu yoona ayambadde jean ne t-shirt eya black and green eriko ebigambo ebya yellow n'ekigambo ekya green. Bw'atyo bwe yabadde afaanana era nga kigambibwa nti omuwala ono yabadde azannya gwa nsimbi amakulu mu kyo nga malaaya. Oluvannyuma lw'okwebaka n'omusajja gw'ataategedde olw'ensonga bakusasula teweetaaga mmanya linnya teweetaaga mmanya gy'abeera teweetaaga mmanya ki noweebaka naye oluvannyuma yatandikiddewo kaddiwa mu nnaku 2 zokka yabadde afuuse bw'atyo. Imagine omuntu abadde n'emyaka 31 n'ofuuka bw'otyo. Sooka owulire emboozi. Omukyalo w'emyaka 31 yakaddiiddewo oluvannyuma lw'okubeera nga yagenze mu kikolwa ky'omukwano n'omwami eyabadde tategeerekese. Ekitegeeza omukyalo ono abadde azannya gwa nsimbi nga ye mugaba ssanyu. Essanyu lyamuzaalidde leenya olwavuddemu obukadde. Kigambibwa nti yagulibwa nga kaalaala kasikini mata naye olwavudde mu kikolwa n'omwami oyo n'akaddiirawo n'abeera ng'omukazi w'emyaka 10. Baba bakugemye Biduma wengane sebahlukana naye. Yebo. So ke sambatha ke lelo suku olulodwa lolo. Ngagula angazi kwenzakalani nami kodwa mangiya laba bamanga bathi umuntu engathanda nakhozela umuntu engagcina hayi ngakangikhuluma naye kodwa nje kwaba khona lento yokuthi abona kwesinye isikhathi ukuthi